Bimu ku bintu ebinfunisizza ssente mazima. Nakyawa kigambo bubbi n'omutima gwange gwonna obufere. Naye bannayuganda bakirowooza nti omuntu okubba kwe kukola. Nze ebyange bwe ntandika okukola nti ngenda kugula wano nsooka ne nnoonyereza. Nanoonyereza ettaka lino nesisinkana omwami Dr. Tulanteeke nannyini wano ng'amaze kuno emyaka 25 n'ekyapa kye n'akimpa n'engenda n'ekiceekinga ekyapa ne kivaayo nga kiramu tekirina mutawaana. Nokola saki? Nasooka namuwonako $9 million. Ne tugenda nga tutandika okugezaako okukola subdivisions. Now along the way nga tukola subdivisions ezo ne bazuula nti kwaliko ekyapa ekyaliko ekyali kituddeko wache baali batemyemu kituddeko butuuzi from nowhere. Ekyo nali sikiwulirangako e Uganda nti kisoboka. Kaakati nga nali Makka ne ngamba nja kumala okulaba ensonga zino zibadde zitanga omwami muyita. Naye omanyi omwami ali mu ddembe lyo, omanyi omuntu nga nannyini kintu asigala nannyini kintu. Kaakati abajja wano nga bavunaana nti be bannannyiniwo nga balina akaapa bakakoze last year kagenda kuweza bakoze ka special title. Muzeeyi amaze nakyo emyaka 25 awangadde nakyo. Kati muzeeyi ngenda okumutunuulira ng'omuntu ategeera already ekituufu oba akikoze ekyo oba omanya ani mutuufu. Nga tukola mpapula zaffe wano mpapula zitambula nga zigenda bakozesezza wa poliisi waawo wa poliisi awandiikidde lands abagamba ettaka bwe liti waliwo abantu abakoze bwe bati era tukyalinoonyereza mutuwe position yammwe. Kakati commissioner nga abawandiikira nga abalaga bulungi nga abagamba nti ekyapa ekyasooka okukolebwa wano kyakolebwa mu 1911. Kakati 1911 nga 11 batandika ekyapa wekiva ewuwo twogera myaka 10 kikumi nga 15 10 mu kintu bwe kiva mu gwe kidda mu nze ne kiva mu nze ne kigenda mu ddaani nga we transition process bwe n'okutambula gundi yaguza gundi bajjayo files zaabwe nga balaga okuva egyo gyonna emyaka 14 kiggwera wa muzeeyi 14 kiggwera wa muzeeyi. Kaakati akaapa kabali bagamba banne muleesa akaapa ko kaggwera waani line yake etambula ani abaguza tekalinaako history yonna kwe kaakola ki kwe kaava kajja buzipa ne katuulawo nakengana wenyini wobuze. Kati tuba tukyali awo nga waliwo broker ankubira aŋŋamba waliwo ettaka lye batunda wano liri lumuli agenda okulimpeerezaako ng'ettaka lyerimu eriryo kakati nga WhatsApp wepiikingira message negamba nti forwarded many times kalinga akaapa nebikakwatako bakaforwardinze emirundi mingi omanyi mu haste y'okunoonya abaguzi WhatsApp ngekapiikinze app nti forwarded many times bakaweereza buli gwe bamanya asobola okugula bamunoonya bamutomeza wano negamba sijja kufaayo nze nno biki bye baagala okuva mu abalandizi nga bakwata nga bagenda nga bawandiika ebyabwe nga bannyonnyola nti ettaka lino paka wa muzeeyi ye position process zetambula bulungi era kiggwera wabakaluba era gye kyaggwera nga n'akaapa kaabwe bakanyigamu ebyaffe byonna bisigala nga bikola ki nga bisigala mu line nga bitambula. Kaakati nina ekintu kye nalaba tugenda okujja wano nze nabagamba nze ndi muntu ategeera sirwanira ku ground sikola ebyo bintu bya kisaka bya kiyaye basukuma abayane nga nze ndi muntu w'amateeka ate mu byonna sibbangako ne bwe nkugamba nti naguze ettaka lino $1 million sobola okugenda ku akaunti yange ne nkulaga nti nazijje wano nti ne mukutula ku akaunti zaava wano kati siri mubbi amwelo abiding citizen. Kaakati bo tutuuka omuzannyo gutambula babayita omukyala nga waliwo client wange yajja wano nga boogera naye abakalu bambi balabika bamufera dedede ng'amaloboozi bagampeereza. Kati bwe nagamba nti batandise okuengaginga ba clients bange ate mbadde nninda ekiva mu lands ambakubire omukyala akireiminga aŋŋamba ttaka lyaffe bankima dedede nga nnyumiza sitoole ze bwe yamala ozinyumiza nga mugamba kale ngambe muteekako tebamanya nti amaloboozi nali ngakola ki nti ogasigaza.
kakati nga mugakale tulinde ekiva mulandizi ekyava mulandizi nga kivayo nga tekiba favoringa era nga nzija wano ngenda okutuuka wano nga bateese nako obukondo ngamba gabannaye ate ogubadde mwongeddeko mubadde mutya nti ebintu byaffe ebyo eryo ettaka lyaffe era twateekayo okweri yaffe abapoliisi tebatuddiranga ne mbagamba nga abapoliisi bagibuulira dde ekituufu yabagamba nti ffe tebannabatuga kati olwo baagala okuteekawo embeera beibyo olabika wabakola ki wabaliisa sibamanyi sibakubiranga nako simu era nze embeera wange nina ttiimu yange etambuza ebyange ng'ebitambuza kaakati omuzannyo gye gugendedde okuggwera bwe nzija wano wembirabawo ng'omukyala nziramu nga mukubira kati bwe nziramu okumukubira ng'ate achanginga position ng'agamba nti luli yagaa nti nno luli administrator kati olwo akijjawo olwasooka kugaa nti ndi administrator ku ttaka eryo eryaffe ab'enkima kati ng'agamba nti nagulawo anti bonafide kati balinage bamanya amateeka gajja kutuuka ekiseera gabeeko gaba protecting baba ne balooya babaliiramu nga mugamba nti wagulawo ddi nti nagulawo last year wagula eka mmeka nti nnyo azigula sente mmeka miliyoni 6 eka nnya miliyoni 6 wano erumuli nga yadondola nze naguzeeko 3 naziguze 1.2 billion nendeka naye yemabega because ya administrator yagula kubanyi cyaba kuba n'abasasula era kyobuuziza nga nti omuntu asobola okuneminga price yeena gyaba akoze eki gyaba yagala ne mugamba nze olunaku lwe nagula ettaka eyo nalugulawo nti bwontwala n'oŋŋamba nti no sente ezo wazijja wankulaga akawunti kwezakola ki ne gye zaava osobola okuleetako we wajja emiliyoni 600 ng'osasula kuba mulimu obuntu nga twetagamuko ka common sense bakale half of the money tubulyeko gye zaava era okola mulimu ki ogwakuteekeza tasobola kikola ki wekinnyonnyola ekyapa tekirina mu mannya ge yagula last year ekyapa aclaiming nti wawe takikyusanga kiri mannya g'abantu abalala akyaliko nga administrator kati ye amalobozi njagaba wanna beesiganye simanyi baali bantu bange alina engeri awo yabyogera nasooka administrator abalanga we bali nga tebaliiwo kati ye gwe bafrontinga ng'eyaguze bateekamu technicality esobola okuba ng'ebawa upper hand mu kkooti biva mu administrator ate babeeko omulala gwe bakola ki gwe baaguza nze nno nga muleka nga contradictions zonna azikola ki ng'azikola kaakati nga bamaliriza eripooti evaayo ng'ekanyala bulungi nnyo ttaka lya Haaji lya dokita kati dokita ng'era bamutanga n'ebyapa byaffe bikola ki nga babibawa bitambula bulungi ng'akaaba bafuna gye bakasirira tujja wano ng'angamba ekyo kyawedde tuba tusenda nga batuuse in fact sina kusenda nga bagana naye okukonkludinga fayiro eyo tukole kye bayita bakiyise boundary opening bajje kyonali okwerula ensalo bagezeko okulaba neighboring nti bakaluba osalagana ne ploti ya gundi ona asalagana ne gundi oba erinamuko ka connection neya ani agirinako connection okitegedde kaakati gugenda okuggwa omuzannyo nga balina okujja wano tukole gundi twali tulina gikola last week ate baalayika nga nkubira owa poliisi nga mubuuza kiki nga bagamba ate kati simanya ajja akole ripooti nga ate kati batandika olwo okuteekateekawo keesi ewatali keesi omanyi omubbi abaako amusomera buli ddakiika amubuulya nti wano ojja kuyitawo kola kino mukwatire mu kino jjuza fayiro tugende mu kkooti wano mu kkooti oprolongi balina obuzannyo bwabwe bakola ki oba balina legal interpretation eyo kubanga system ebeeramu babbi okugimazaako okitegeera bennyini mubeeramu abantu nga bali rotten be bamubuulya nti kola kino ngambagamba mujje already twagambedde tukole boundary opening tebazze nga nzija wano nga nsenda mbansenda nga bajja ati we bazze nga mbagamba temuzze dulinga mwabadde mukola ki kakati bwe tutuuka wano amaaso ag'abantu abaliwo mu bantu b'endimu nga bagana naye kano akabinja nga ke kaabadde mu kubba ettaka erutembe eryafiiramu abantu tiye ebyo byabaddemu era n'owa poliisi oyo ye yali mu musango ogwo abantu be bamu nze kale tubeerewo nze omanye amazima tegakola ki tugenda okulaba n'ow'amawulire yakavalinga
wali owabukedde era wano yakoze eki yazze taga iyi koze nga Thande ekuba mu kifo kye kimu emirundi egiwera be babbako ettaka lyeri ewabadde amasasi wa polisi y'omu yeyagukoze eki n'owamawulire y'omu yakola ki yakavalinga waliwo ekitagatta bulungi era tuuka bajja ne balaba Haji Bakaluba alina erinnya tajja kwagala kubeera mu mawulire nti yabadde abbye ettaka muleete amawulire mumuteekeko mumukwate mukube ebifaananyi abatabanya nti omuyaaye asobola kamera ogimukuba naye agikola ki agimukuba kubanga omuntu atabbye tekikwetaagisa kudda mabega okitegeera tolina ngeri lwaki oba okola ki oba weekwekerera abantu be bamu ababadde mu bubbi eri era be bamu abakoze eki be bazze wano omuvubuka bamuleese ateeseewo obukyankalamu nembaga mubikwate mubiteekeyo bwe munaateekawo engeri ya damages nja kuzikwata ngende nzikole ki nja kuzitereeza kuba amanya gaffe ga bbeeyi si ga bulijjo kaakati bane mutuleke tusooke tumalirize okitegeera kaakati nga bw'obalabye batuuse ekiseera nga bakola ki nga bajja wano kati ekyo kyankyamudde nnyo kati gurupu nga bw'ogiraba omukyalo oyo omulaba ka video ketugenda obbalaga era yabadde mu Yerutembe amasasi nga gagira kati coincidentally njagala kati let us apply common sense how come nti bakubbyeko ettaka lino era gwe bakola ki gwe babba n'eddala buli kaseera gwobeera mu kukuba ng'okola ki naye ate abantu b'osangawo basanga balina ebyapa byabwe nga gavumenti ye yabibawa therefore there is a racket waliwo abantu abali waggulu abakozesebwa from the word go ng'ekintu bwe kitambula babeerayo mu landis babeerayo mu poliisi balina immunity kubanga ye ajja kusayininga ebyo abikole ki atambula agende kati abantu be basanga kati ng'omulitu yayinza okuba yabadde talina musajja mugwira atunamu atuuka ekiseera n'aga akantu aleko kyenkoze eki bajja wano ne bakusanga n'ettaka lyo nga ne ssente tuzirina ogenda kukola ki era otuuka ekiseera bakufrustratinga nkugambye ng'oyagala okulaba sitaani jangu otunuleko mu bantu abatalina mirimu ababbi abafera abali e Uganda akuyimirira mu maaso bw'ati n'omulaba ng'alwana ng'olowooleza ddala ettaka lirye naye nga mubbi